Empire bannange tuli wano ku video shoot ya Taguluma ne Kabukusi n'abakulu bonna omukulu soko buze kubatulaba bibi kya papa ne amanya lidobozi omwavu kipampa CEO Labisa Tambuza sound bwe kiri Kabukusi soko waisibuza kubatulaba. Hello Holland today Holland day and then mwena bafani bafe tubagala nyera tubatumira tugumuvugusira tukamapya matoxica cosmos wabege kazi bakagolo wamange mabega ka box university mulago mugeji we go so straight out and now see up straight video shoot ya Taguluma no interview na kwenda ku kakola koka anko chifampa omaze ubanga chingo kaluma bitandikira mu lockdown sibanga dene na experience yenyingi kaina mu experience kati experience jo ino okusinga kubalala abakaluma experience je nina kalumira nsonga wakayigo otya la lockdown nga wimanyi twabelanga aido bya kutula okala musajja wetu sibamu bikanze ndi muchomi chechi okuchoma kwe kutya nti wale ebinyoka abaawo omuliro kati ngategedde kakati awo walo kyaliwanga awo ngagweraberamu awo ngakwesa pike wa bulu kate nga pike wa bulu nze nkatandika pike ngambaga mubeera bitanga mulima bineno nga njala ate balu ekuluma nga pike wa bulu yaliko obuzibu nga yalumye enjala ya kangu kanja yangu okuluma kitegedde asala mwangu essala bye sebo kakati bwento binayingirira ekintu system sebo kitegeera akantu kano kalimu ebikaawo ba akakola nti waliwo akenga oga amatoke tunaye ekitoke kya Musa ekyagundi kalimu ebikaawo ba just kalimu ebikakati ngana dale naku zino mulimu walo Uganda bati taina test asala n'okusala Uganda bati ngamba bati gokka nga Uganda bati ngategere kati waliwo bale akoko bakatuliisa mu bulingeri oboyagalo batuyagala kasoba ngazipanze n'ogana omugwamu akakuba bale yati yabafanana abayiseeko nga kawotose kati waliyo ensenge waliyo fort bingi nenge naku zino tulya nnyo gundi ono bino kawanda naku zino tulya nnyo kawanda kakuliyo baddakiika kadde mudagala mungi tekakyalina test bulungi kati abakalima bakateka amadagala bawo obubaka bakyuse mu quality nze ngamba abantu abo balino kikola lwansonga baagala kabeewo kubanga era nakuba bakalwanyisa bangi ngovuddeko gavumenti ogezaako kagala okalwanyisa olwo n'obuuka obukalwanyisa obukaluma wali mu nnimiro anti jukira kalina emyoyo gikatambulirako kati egyo emyoyo mbulingeri era girina okubaako abagezaako girwanyisa okubeerawo enenga cash crop esebo kati sooka ombuulire lwaki gwe okaluma lwaki okayingira okayika kuwa vibe ki sofa kakati tuli bayimbi ndi muyimbi Uganda's Banner Boy nako kwekali kati omwavu kipampa Uganda's Banner Boy anti nina nakuba national anthem njimanyi national anthem tewaliwe yatatu kawade bankwata copyright naye era balaze nti eyitawo wali wadde kitegeera tubayo original kati ze nguluma kubaako byenkuba mugongo nguluma mbaako byenkuba omugongo netunuulira nembaako byenjiya kati youth yaleyo nga Taguluma mwamagezi ki ataguluma takagezaako abadde tanakayiga takatandika kulaki abirekere ababisookamu gwenga wakayiga lipira nnyo nejjusa wejjusa kakoze bulungi tekankoze bubi sofa wejjusa akyate kale kitange yalinga anywa sigala naye ng'akula ngamba tonywanga sigala nga simanyi lwaki ngamba tonywa sigala kitegeera pa ensonga nnya lwaki okalya ensonga lwaki nkalumamu lwaki okalumamu nnya ensonga esooka waliwo emyoyo gye mbangezaako okugoba ekirala mbeera mu lutabaalo kale waliwo okusaba okuba kugenda mu maaso lwenkaluma nekirala ate kalina bekanjozaako ku bwongo kati jukira ate nkinywamu ebiseera ebimu kati mba saagulumyeyo bisibwa bubi naye mba nagulumyeyo nsobola okunywa ttata Kabukusi taxini yemalayo bbanga ki oba taxini yaleludde mu ttamu obamala bbanga sokombulire wewe simanye jigayo nenyoka ndaba ng'enyoso omuka guyita mu nnyindo asoka njijja ngitekako mu firiji nga nkwasa endala ngende bwe mala jinga njipimako ku minzaani bwe beri mu kilo nga 10 kilo nga 15 manya nino jigatta n'eri ne bwe nga kilo 4 waliwo abazitereka
ng'akayingira yo n'agitereka n'agijjayo enkeero bwennaku 2 n'agiruma. Ekyo kiba kibi kuba obulidde liba lifuuse eggolu ate nga woli eggolu newe liba lyattoke newe liba lya muceere mbulamu si kirungi. Eggolu terigattako muki. Kati nga kuteredde wali madaamu ddeemu n'akakoolo londawo ki? Tontega nkete kundesa nk'olimba ova mu muzannyo. Kunkolimbo kale gwe bana bali bagamba nti bagala guwera baguwere balabe we lutabalukewo. Kati Kabukusi okayingira ddeire obwe nnaku z'okayingiramu? Nnaku zino nkalya ku Christmas lwokka ate ng'ewaffe every day is Christmas, you know. Kati abata Kifampa omuvubuka le yagala okayiga nga yagala mwandaba Kifampa bagulu bane njagala guyiga soko omulagemu akatandika atya kati oba akayingira. Asoma akapande ka warning. Atana asoka jire kubaketa caution. Asoka asome ebichamu byako alindeko some ebirungi byako bosanga ajja kuwalirizibwa butakaluma kubanga asikalungi. Kabukusi wakayiga otya? Ngena nenkayigireyo mu ddungu e Zimbabwe. Natandikira nakulya musenyu ng'omusenyu ne gundi ne bowling. Bikola taxini. Emageno tuke ye Jamaica ngate nkwasa makoti kate makoti ogatsamu makoti abagakola kasima chorus nya kopita. Zimbabwe bakayita batya? Zimbabwe Zimbabwe biri bati ate kati bakayita amiyakitopa fissa. Amiyakitopa fissa. Bakalisa ache Zimbabwe. Abakalisa era bowlingo. Baguna bayo navire mu ddungu nayitirawo nabayigiriza bowlingo. Ngabo bakalina mwawo kanenga babina kagolo. Kifampa. Akantu kano ke kaliko negoza kwa kino kuzino kakyase nnyo. Kubedda si bakakola tusaba kalira mu kamera bikibi kine kati. Musajja bakalabisa kuva waggulu paka wansi. Si wa town si wa ghetto. Kwaki ke kaliko ennaku zino? Ali jukira tuli mu lockdown ekya tulimu. Kakati ogera n'osoka n'obalirira muno gamba nti no nguva mu kati sawa zino eno. Sibeko byenzijukira ate ebintu singa bikwase ennaku. Kati batu ino guluma. Kubanga gwakulumibwa. Oloka video ke nalaba ngogamba nti ekyakutwako mu lockdown wano wala taxi nino neyitawo soko tuwakawoza byo era twabiranga na bakabukusaabo naye nga missionary teri kutema taxini nga jo tuzikubira ddala ne nebiranga ne kala kaveera ne kayitako obujise eyulika katomanchi ekyayita wano no kati nezibera milyango z'omugete yakitako bwe yayita ono eyulika nali ngenda kojo wamo mfuluma nti ngira nti taxini yayita wano yamani Kabukusi soko omusajja katene yamuyuza egundi. Musajja katene yamuyuza nange nenyamira nengamba what that tune. Zeera kati mwana nje nimune ekiyongoberera kati neruli gwali gwagala kunjuza jjo. Kati owo tudokkaluma kalumira banga ki? Sawa mmeka Nalusi nkalyamu essaawa nga 48. Kitone nnyo. Wasidya kamanyi ndyayo mukono lodi busabala gaba. Ngangwawe mpiji kalagala. Bangu vuddemu. Dipo kiwaneeno omuntu yakyasinza okutunda kakola akalungi ngogamba nnanga omusajja ono wenkajja okusengera ddala nkolimbo gye n'akasiima gyesina bakujja jalo ensi nkolimbo yerubaga awo olwo jamaa ali awo enya ligenza awo erubaga akagego bamusana oba nkubako kabakaddala simanyi oba akabakola bakakole nakuzibaika batandika okukakola baga manufacturing banga bakavugira na mu ambulance sebo okuveeri nganti kakati president we Sudan gwakereramu gwasulamu ate guva wano ino gende Sudan bagujja wano kalwaluma nsenge eva wano kasa zigenda owera 5 nga gwatusedde Sudan ejuba ekigere president wa Salva Kiir aguyingira mulumi waago naye yakatandika sawa 5 ezokumacha kata afuna budo kyo bukulembere gwanga kata tego subida abakulembeze bayina emirimu gye bakolere gwanga kaka baka badika abwe kubeera nabikete just obayizinga na draga bo Justin babateeka kati Kifampa nga bakusudde mu ssamba eryako kye kiyinza okuba onakuwa ne toolu zonna yego okalumisa ki nze nali nasoosa gamu atya nenzirako olusenye ente nakomekerera ndi ku bbulu
akomunyo kali kazibu muko nga kamyuse emimwa ate nga njagala nga jabulaka akalumisako omunyo kati okalumisa oti omunyo sokotobulire akomunyo tekayo mpeke ku mpeke osoyiwayo ekijiiko n'otwala egundi gamu ono takwata oba okalumisa gamu takwata atakagamu kalungi nnyo lwakuba katuula mu mawuggwe oba olina okukola ezzowa eddeire okusobola okukakola ki kati ekyanziza ku bbulu jjukira bbulu akola ezzowe mubiri asala biki mmere noba tolikoze okalumisa pike wa bbulu biba biggwa yamaani Kabokose olwo yuti akulaba nga yagala kayiga soko omuyigiriza akayiga atya oba ogudde mu kinnya kya Walumbe era yuti aliyengo yagala okuyiga oba ogenda fanga pasita yiga wali oba ogenda fanga nti bagambe mbulire tefa yonna naye gwe oba oganyo yiga naye lwaki abakalya ate mugana abantu abalala okukayiga ate nga temusobola kukavaako osobola okukavaako Kabokose nze olwedde nakavaako kati ndiro lwenzizeemu kalumo kitegeera nyenga mala ebyasa n'ebyasa kitegeera mala ebyasa nga sikalidde era buli bwenkalidde basekukkulu gateberezaamu ebbanga lyonna lyobadde awo nga teweegaayo naye nga mbagamba okwegaaya kibi digestive zaffe tezifaanagana ojja kwegaaya soko tubulire Kabokose wakayiga otya nakayigira eyo mu ddungu nga bwe pozi wakayiga bakayigira bugundi Zimbabwe nyo otambula nnyo Kabokose ntambula nnyo naye mu Sahara Desert ate lwalinanga ebiyamboye obimanyi sibimanyi ebiyamboye lulimi lwabakasiru kale lwali terwatuka nelwega ebiyamboye mba nkugamba ebidandaali omusaka byayita ebidandaali omukalisa bijanjalo webale nnyo Kifampa nakutoledde waliddemu nebakuwa ne paaka wali owa n'essamba wali olondawo ki demu demu abagenda sooka afumba emmere male ennaku bbiri nga siri waka nga ndi kaluma demu abajja sigala ewaka kaluma kitegeeza kakusingira omukazi tekamunsingira naye bikwatagana kalomba oba obalansinze osobola okwagala demu nga akalya simanyi lwaki bakatonda ate akinkoze nalinga sagala nnyo kuba mu baddemu bakubagana biki naye kimanyi nti ze baddemu bengwamu ennaku zino bonna baba baguyingira ayagala olumalo kisikamu nayo kimuweemu bw'oba wakuyiwayo mbaawo naye aba ayagala ayiweyo takisini muzishe yali nga kikirizibwa bwe mutuula ku lujjuliro bw'otuula ku lujjuliro naye nga yeewuuyo simanyi lwaki naye nga njagala ddemu nga taguluma era baddemu abali eyo babeeremu bamanye nti omwavu kipampasi olabisa tambuza tayagala bagulumayo ayagala jasi balinamu ku mmane nga bagumugulirayo kitegeera Kabokose batugamba soyina mama w'abaana ewaka naye aguyingira tagubaluka kasonga mukatulika twamukkiriza gukola ki dini tekikiriza tekikiriza Kabokose osoma dini ki nange nze ndi muswahili omulokole omukwafiiri omuki abadde kankubuuzemu katono akantu kano kalimu ebika Kabokose kuba kati gwakalumiddewo ku Jupiter okalumiddeko Zimbabwe ogawulo osobola okugawula nogamba kati gano gendidde gegindi nganze wewe osobola okugamba nti ono lumonde wegindi kati waliwo nakano akabanga ensigo za ffene kalimu bulu and red caffeinone red dose kuba kana ate akalala k'enkooli ak'ebikoola kalimu caffeine and caffeinone red dose kati kali kasinga kano ekirungo ekyo kimu ekya bbulu nga bakakubidde mu bulenda osobola okawuuta obubuusi ak'omu bulenda ali eni sikini yakasobola nga kawuuta bubuusi anti ali eni yaguluma nnyo kati takyalina mannyo mukamwa kati bakamukubira mu bulenda nabanga anywa kanywe osobola okukanywa akamu bulenda Kabokose akamu bulenda ko nkanywera ddala kasengejja wali nkayisa mu kakumunta ako nkanywa kazibukula emisuwa kazzaamu omusaayi kawonya endwadde 58 mu mubiri kawonya okwetakulatakula ebiyobyo ne kabootongo abakyala batakyalira nsiko okakasa leka naawe Kabokose ebiyobyo okwetakulatakula abakyala batakyalira nsiko abakyala abatagenda wa soko otula emigaso gyako mu bakyala gibekakola mu bakyala emigaso gyako wadde ogambye betakulatakula ebiyobyo mu bakyala kakufuula okuba nga oli Waterland siro
ngandi sirole abadde pakuka kwata empola bane ekirala kakuleetera otereerako awamu bano abakyala bambukuta mpapala simanyi kikiki n'ebirala bingi nje sitagenda mmenya kati naye ng'ate nsooke mwegendereze nnyo abakyala abaguluma abo mpogeza no paka bozi ka loko down kati ni bwe yakuyitako kati ekyali awo olemaze okuyitako egudde wansi tera kwali kuyaya naawo twetalatalaawo sate nditwalira asonist n'alitunga tebakatungira wano twayitako ku mazzi twagendeyo kazinga eyo kali ekizinga kiri eyo teri atwalayo waliyo bakadde bokka teri baana bato nasanga omuzeeyi nampa eddagala yaddira ekisaanyi n'akituuzaako n'akitungirako waali wayulikidde eddala naye baateekako kisaanyi bwe tolaba engeri gye wafaanana ekyo kisaanyi kye baateekako batuuzaako kisaanyi oba yali njaba baaka bassaako njaba wamala bbanga ki nga tokaluma kati wawonera bbanga ki okuddamu otandika okukaluma awonera emyezi gyali 9 kyajjanjaba biwundu nenaku tosobola kalisa saidi zeeri ng'eno wagize n'oludda lwe nasaddaaka era eno sikalumirayo nkalumira eno luno oludda lwe nawaayo yamaani bagamba kanyola olubuto simanya kagira biki bava ku kyabagambo kanga kabanyola embuto kalumya alusa nkyo nayogeddeko nti abamu digestive zaabwe ziba nnafu era lwakatandise ekyenda kikutukamu 2 era abamu nze mbagamba batanakalya mukaveeko temukeetantala yagenda okagezeko kumbe gwe digestive ye tesobola omusaayi gwe ate kivira ddala mu ntandikwa mu lulyo lwammwe ati kifampa ng'ogenda kayingira kamaze okwetegekera otya ngogembe kati sawa yakugula biki byokola oketegekera ngati sikyaliko okwetegeka ebyo byalinga byalulika kati Nwentuka butusinga ogulina obompa buli mukono alina pika abayina gitambuza butambuza gutandikira waawo sikugamba nta jebigweranga taxi ni ekutte kabu kusogwetegekero otya ngwegenda guyingira ngagenda guyingira biki byosoko okukola ntonda guyingira soka nenfuna blush eno nenfusenye amannyo ogimanye blush kubanze jensenyesa amannyo gano ngakuma nnyo nekuta ebigere ekuta enchacha aliwaliwo nekino ekinjera ekikuta enchacha akakikuta eno munda eno ku bbalibbali sagala masanyalaze ku mannyo nageze nendota ekirooto nga bweyiwanga sinika amannyo ngamba yateekamu obuma bw'abasumaali buno obw'abasumaali nga naye ndabanga galiko ekisiriiza naye ngeri gyekyabadde ekirooto gulayi guno mwoto kati omala oyisaako ekinya ne bulashi mala okuyisaako kibulashi nga ndinaabako after refreshing nga nkubatuwa nga ngenda kupirawo mu kasaniya mu kisenyu jukira era gye tugujja otuuka mu kisenyu wali eri buli kibanda musayininga kusayininga ali ewala ize tujja kwegwako nasooka nkuba akasaniya kange kamu oluusi mba sikafunyemu bubaka nga bampaako okubiri nampita wali eri nga wasentamu nga mpa ku kibugina waliwo ekibugina nakuwerako ne bundumasire ebbali ekyo nakyo nga nkikonkona nga nkikompola ati awo nga njolekera wali eri ku reception we bagutunda aho kaba special waliwo bwe nasanga kubako n'amannya kabukusi kwange baba bagutadde odda wali eri era oluusi bali batera kundetera gwa delivery naye kati abaana ba delivery bonna babatuga we babakwata nagwo babamazaayo bumaze abagala okawera w'amagezi ki abagala okawera twabawera dda jjukira Uganda erina obufuzi bwerimu bulala lwakwajjasi waliwo kati waliwo zi screenshot zetulaba naye nga bagala okawera twabawera dda waliwo yagamba mbu abakulu abakavumira ate basinga okukaluma ate era bo babeerayo eyo mu kava zaabwe babimanyi jasi ndowooza abagala kuyisaawo mawulire gaabwe naye nga yokashikulopa oba ogenda gigambako kyati ne kati enkwata nakati wange ne pika ebiki netandika okukaluma tisinza kwasa takisiini nyinza otabula enjoka ate kiba kive ko tebakagattika era okwatira pika n'omuteekako doodo oyinza n'ofuna siriimu
waliwo ebintu nga bimizizo mu Buganda tekikkirizibwa kulinanya doodo na pike ne nakati. Waliwo bagamba nti wawuliramu nga omutwe gumuluma oli atali fiiti nga akayingira awonerawo. Mpozi nga bakakutte ne bakateeka waggulu ku mmere ne kayitamu jasi akakka katono. Nobanga akasaaniisi. Kati awo ne bw'okalumirawo. Endwadde nnyingi z'oyinza okugoba mu seconds. Babuulire. Kakati mbakyala kafunze emimwa. Basajja kalega waya. Nena uliyako abamu nga bagamba mbusemanya kabapoyesa fenga birala. Enonga birala. Ama Uganda ziri bbiri. Kyekyo. Bali mu yeri naffe tuli mu eno tuli mu birala. Ola yangamba mbu yenga nayo muzannye nkya n'akaluma atekamu naye Guinness. Neiba yataasa. Anti Guinness mwanyi na kigaji. Bibamu bino mu Luzungu babiyita bamuyitani moluchuzi. Bina moluchuzi ezigenda mu misuwa. Mu Guinness muli. Mu Guinness. Kati mbulingerye omuntu bwo bajja kulega babajja kulega waya mwanikeke engoye buli kimu biba bijja kugwa. Teri agambayo. Okosi. Guinness. Ngogenda kayingira kiba kitasoko mbulire. Mbutoleze wayo osula ntebe. Ku Guinness iranga jajja mukambwe wa Gambia labisa tambuza keri kirala kachifampa musinkano ntamwemanya mutya Chipampa kati anti twali eyo twali wantalo za madini twali Kanani kane tugenda ne tugwa ku Cairo Cairo nangamba Chipampa ali wali ku gadi nemo osoba sibya bia bito Jevansi jayo lutonenzi janga nsoba ngendo laba Chipampa ali Chipampa ebiseera ebyo nze nali nkyali muto nga naye akyali muto nena njokanzijirayo oluto nemugamba fena tuli ku side ye mutulina okulwana ki bato era nangamba kunganye nga jento soko tubulire kutawore Kanani mukulu omusango oti ono Pastor Bugembe okusookera ddala bebamu kubaali abaana mu lutalo olwo aba frontline commander Bujinga Zeruvanyuma bano bayita bakadogo kuba wenzijukira Ennateeta waliwe wali omugga awo mbitala Ennateeta waliwo omugga ogwo omugga bagujjawo kati baguze eno Katonga omugga Katonga liva Katonga yali awo Ennateeta ndekera bagujjawo batya mwebyo bisale twakwatagana ne Kabukusaawo kuba twagacomerangawo nnyo awo ku muggaawo kakati Kabukusi yajja bajja na kiro kuba twali mu mwala wansi nga waliwo kyali wanga agapepetamu bamuyita Zimula nangamba Kabukusi azze muga Kabukusi yavudde gye Zambia yali Zambia ebyo biseera bwe twajja ne tukwataganirawo ku mugenda Tete ku bitaala Zambia wali okalayo kisebo Zambia eyo manyi nali nwana ate kati bali bampise entope ku ebijambia naye nga ninga masinali wanumanizi ame wanza sasa ni gwe bayisemba tase ku ebijambia Zambia naye nga wana Shata Empire tulalo n'abasi tuli ku video shoot ya Taguluma Chipampa wali Kabukusi wali Chipampa endonge ne kwesizze etya kuba tunezebo n'amawanga ne kiri kitanaye endongo tena nyobo yampisiza naye nga njirimu wajjo so jiyingira twasalawo olumu ne tugamba nti kulumba tekyali yakudda mabega nti atate omuntu akulaba olinayo kapya kwa mutegekeddeyo obupya bungi sofa jasi bikyakutte mbukwasi naye nga jasi katuli bakutegula buteguluzi bana boy we Uganda amesi Kigundu mu mugambe toli omwana akuba nno yegoko badde bagamba okuleeta yenze nga bana boy tanalinya ku stage nze no sookako alaba tulize kye balina okumanya endongo gyeri eyaddala just video byo binosooka bayita mwawe manye naku zeno video kasita zibanga zijirawo ngo balancing about endongo nenga endongo tugirina weri tukyagipika ate tugiwandiika tukwasaganya bingi timu nene ayagala endongo antuukirira ayagala mu promoting endongo atuukako ebiba bigwa bugwinze dabisa bukiri ate jukira teri afuse wakabi waneno nga tatulina mu mukono bukiri sajja bona bayise wone bazo omuzigo abasajja abo jasi tubaleke muko tubawe mu kagapo baba nabeterezeza tumanyi ffe twabitandika ffe tubitegulula ffe tubita era bajja kwetereza
naye nga tetulina kye twabafunyemu kubula yinza okugamba mwana omukulu n'alabisizza abantu bangi n'abateekayo naye goli mu mbeera ki ffe tuli fiti nyera kiri awo naye nga tetubalinaako obuzibu bo just kasaffe twakola kye twakola oba osanga just bakyalimuuko bize tomanya baliba batujjukidde batujjuka naye nga naffe tukola nnyo ate era tutuuka ate naku zino tuli bakambwemuuko kubanga tulagiddwako naye mu kulagibwako mwe muva okumanya ebiseera ebisinga bw'obeera nga oyise tulina embeera gye tuyitamu nogyevuma naye si kyevuma mbeera mbi just nsaba kimu mbeere nga ndi mulamu nga nsobola okugulumayo nsobola okiyiwako neweyagala ate buli wensanze nga nkiyiwako ndaba emirembe mba nina okugusa bye nina okukola abatulabawobaka obusembayo bafaani bo bonna bafaani bange kyenyiza obagamba sawa ensawo yaffe eriwa ensawo kati evirayo mission ensawo evirayo mission kubanga twagala sente temala gavaayo tukyagijjayo kati tugenda batugijjayo kuzirizi concert tugisimba wali eri teekamu oba ina 150 ffe tugenda twagala sente tugenda kuŋŋanya sente ezo tugenda bazituzitwala e Roma tuyambe bamuleku aba street kids beeroma kabokose bafane bawobaka obusembayo nga tumaliriza bafani baffe mwenna mwana mukoze kyamaanyi nnyo tubeererawo mwebale kulabisa mwebale kutambuza mwebale kwagaliza mwebale bikola byonna era n'ebirala ebitutannakola tubikole byalema Katikkiro naye nga n'ekirala ebipya bikyajja bingi ebirungi biri mu maaso bafaani baffe mwebale tubeererawo mwebale kulabisa mwebale kutambuza era mukimwongeze mutambuze mulabise musharinge mukometinge mulayikinge muviewinge omovu kibanga tano sinaba kutawala okesta akatelekeka nga nino okukubuuza enkolagana yo nekibanda eri ekyo enkolagana ngene kibanda ali tuli bakyali muli bakyali yama ngato kyabeera ku gadi wali biki nze twakulabanga nnyo wali ku musanga yakagira wali nga kibanda nali kyaliwe ndowooza nnyo nga tanafuka ekyo kyali naye nga kyali wange aya kyakabishata empire bannange subscribe follow buli kimu tulabise teryagambayo